Alaikum. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abagalwa abalungi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abasiramu bannange mwenna abasiibye n'abatasiibye mukkirize mbagambe nti Idi Mubarak, Idi Mubarak, Idi Mubarak. Naam, era nensaba Allah abasasule musera ebyo mwenna bye musiibidde bye mubadde musaba. Ku bye mubadde musaba bikubiseemu emirundi 10 abibawe mu bujjuvu. Ate nennyongera okusaba nti mwe ababadde basiibanga mweyisa bulungi mu mwezi guno gwa Ramadhaani bambi wadde ekisiibo kiwedde nsaba musigaliraawo musigale nga mutambula nga mubadde mweyisa musigale nga muweesa eddiini ya Allah ekitiibwa kuba eno ddiini busiraamu si yaffe era nze bwe ndaba oli omuntu agamba yenna oba musajja ba mukazi n'agamba eno eddiini yaffe ey'obusiraamu eyo ebeera bid'a ate nga jjukira kullu bid'atu dalaala wa kullu dalaala fi nnaari. Eddiini busiraamu ddiini ya Allah bwebeera nga ddiini ya Allah bambi ffe tuyina kukola ebyo ebijagaza ne bigisuusuusa ne bigikulembeza nga bweri nti eri ku toopu nabwe kityo byonna empisa ze mubadde mweyisa mu Ramadhaani ono nsaba wadde Ramadhaani awedde bambi tusigale nga tweyisa bwe tutyo tusigale nga tuli bakkakkamu tusigale nga tuweesa eddiini ya Allah ekitiibwa nga bwe tubadde mu Ramadhaani. Naam. Sheikh obadde otubuzeeko era njatwala omukisa guno okwebaza okuvaayo olwaleero. Naam. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah ndi bulungi ndi eno ndiisa butisi papa. Alhamdulillah neyagala bweyagazi nkeera kusomera abantu bange edduwa abantu babakeera kudduka ne bajja wano ne bayingira ne mbasomera edduwa ne baddayo. Emirimu okyagikolera ddala bulungi? Bulungi lwakuba nti nali neesalako katono kuba amawulire kuba mubimanyi ebyammwe ebyamawulire gakuvuga supiidi bwe wagasalawo ne gakuvuga supiidi ogagobe kola kwe kusalako ku mawulire nensigala nga ntambuza emirimu gya Allah egy'okusomera abantu edduwa kekanyiriro kolaba munnange nese oli muntu wafanti batulina okunoonyako ensonga ate gwomu ku basiraamu oba mu masheeka abatono abasobola okulambika ensonga abasobola okwogera amazima. Naye mu kisiibo kino bingi ebibaddewo tetufunye mukisa kulabako. We twalabira n'omukyala rape ng'ayingiza engatto mu busiraamu. Atutandikiraawo kikkirizibwa naddala mu kisiibo kino? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati nno mukitwale nti yenze SHEIKH UMAL ng'omwami ono bwambuzizza muganda wange Ivan amusasi wa mawulire oba gwendi mu kamera ye. Ivan nono mukwano gwange tera okumwogerako eyo ne ku mikoto emirala. Ivan mukwano gwange kyenva mulaba ne interview ngimuwadde. Amiina. So ekintu kya rape mwanyinaza okuyingiza engatto mu muzikiti kyawawaaza bangi amatu ne kisoundinga nnyo kyatambula nnyo nga bamunenya abasiraamu ne baagala n'omukuba emiggo ne baagala n'omuteeka ku musalaba bamukomerere naye nga wallahi bakomerera wa bwereere. Munnange nno eddiini busiraamu nganze bwe mumanyi nti ndi SHEIKH.com nsomesa biriyo soogera kigambo nga nkijja mu mutwe gwange nkulaminzeewo kikulaminge nkijja mu Qur'ani nkijja mu bwino oba mu kumanya kwa busiraamu. Munnange rape mwannyinaze talina musango gwe yakola talina buzibu bwe yakola okuyingiza mu muzikiti engatto. Munnange mu busiraamu eno obusiraamu eno eddiini ya Allah eno gye mulaba si yakwetuuma bwetuumi bw'obeera musiraamu ddiini yakusoma dini mugisome basiraamu. Nalaba ne bamaseeka abajja ne bawalalira beeyita bamaseeka nga bawalalira leipi lwaki oyingiza engatto mu muzikiti. Munnange nno engatto zikkirizibwa okuyingizibwa mu muzikiti naye ekikulu ngatto kizoyingizaayo era society oziyingizaawa mu society kigyolimu. Eno Uganda gye tulimu abantu abasinga obungi basiraamu naye nga tebamanyi nti basiraamu. Basiraamu nga batuusa mulimu mutwe na balina mannya naye ng'obusiraamu tebabusoma. Munnange rape ayinza okuba yayitako ewa seeka we omu n'amusomesa nti okwambala waliwo engatto eziyingira mu muzikiti
era waliwo emitendera gye tuzitambuzaamu gye tuzambaliramu olwaleero nga nze Sheikh Umar ndi kasajja kayonjo nange nemanyi n'abammanyi mummanyi bwe nkwata engatto yange ennungi ng'eringa omuzira kanvasi yange ng'eyo seenenge ey'eddagala nti bagirabe yiyenyirira seeno ng'ey'eddagala nti bwe naatuula ku kapeti eneerekako eddagala omuntu najja n'atuuzaawo ekkanzu ye munnange ate eddagala lino lisigadde wali ku kapeti oku ku kanzu ye la engatto nga eya rape gye yayingiza ng'ogikutte ng'obusiraamu bwe bulagira yiyo ya canvas tevaako ddagala agirinnyisizza olumaze okujooza wali n'agiteeka mu kigere kye ataddemu strokes n'engatto yagifunisizza wuzo ng'amanye emitendera gyayo munna ng'agitwala n'eyingira mu muzikiti n'ava mu mmotoka ye wali bulungi n'atambula bulungi n'ayingira mu muzikiti engatto ekkirizibwa okuyingira mu muzikiti kaseba ng'efunye wuzo ate nga nnyonjo kasiteba nga nnyonjo ng'efunye wuzo nze ndi mumalirivu nti rape gye yajja obumalirivu obuyingiza engatto mu muzikiti ateekwa okuba nga ne bwino ono agikwatako emitendera gye engatto eyingira mu muzikiti yali amaze okugisomesebwa era nga yagikolanga bwe yali kuba natunulira engatto ya rape nga tayingizaayo ya ddiba ekituufu yali ayingizaayo ya canvas etavaako ddagala rape yajjira mu kamotoka ke newankubadde ka layisi najja n'atambula keeko Allah ke yamuwa n'atambula n'ayingira mu muzikiti gwe simaatire munnange nga tekkirizibwa okuyingira mu muzikiti era nga tekkirizibwa okusaalirwamu lwakuba banno society gye tutambuliramu ey'abasiraamu bannayuganda munnange tebaagala kusoma busiraamu baagala kuwalalira na kubuukira bubuukizi kintu kizze era wali abave ne bagamba nti yeetaaga kukuba mayinja baayagala omukomerera mukuba amayinja tumukomerere tumukuba amayinja affe ekyo kyakoze tekigirabo ekityo awamu n'ekyo ng'olaba n'ayogera ekyo ayina swigide ennene ayina ekirevu ekinene ayina enkofiira ennene ekkanzu ennene oba shaliya ennene ng'agamba ye busiraamu nnyo imaani emutta naye bambi basiraamu musomo busiraamu nze mbalaba n'okubalaba eyo nga tuli mu kusaalira jeneza baba mayiti munnange mayiti ekkirizibwa okusaalirwa ng'oli mu ngatto naye olaba mayiti ate abantu bajjamu engatto ne baziteeka eri ebbali n'ogamba marhaba subhanallah lava so kyenenyamu rape kiri kimu tikwe kukolera ekintu mu society erimu abantu abo ffe tulina eŋŋombo gye tugamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa eno mu mizikiti gye tuzungira nga tugenda tusaaza tusomesa abantu obusiraamu tulina society bw'otuukayo olina kukola society ng'ekyo abantu kye balagira kyebali kyebeeyisa oba kyebeetuumye kyebali kati rape kyemmunenyamu kiri kimu nti akimanyi nti society y'abasiraamu bawangaala nabe Uganda tebaasoma Luwarabu tebaasoma busiraamu be bantu abambala enkofiira n'obukaaya ne beebatiza nti basiraamu oli bw'agenda mu swala Allahu akbar n'omusanga salaamu aleikum aleikum salaamu n'alowooza obwo bwe busiraamu bwe bukoma kati rape yakolera ekintu ekituufu mu bantu abatamanyi kyova laba baamunenya nnyo naye nga rape wallahi billahi tallahi talina musango 10 eza Uganda oli kasaleeta obujulizi omulaga nti rape ayina omusango okuyingiza engatto mu muzikiti mugule miliyoni 10 eza Uganda bagenda zirya ate basobola zirya kino kyenjogerako si bya saakasi nkugambye ndi musiraamu ayasoma obusiraamu amanyi obusiraamu engatto zikkirizibwa okuyingira mu muzikiti naddala ng'oziyisizza mu mitendera egyo egyalagirwa kyenkakasa obulungi nti rape biriivu gye yagijja eyingiza engatto mu muzikiti e Uganda ng'ate alaba abantu b'e Uganda bonna engatto bazireka ku mulyango ku muzikiti ebweru ye n'afuna obumalirivu obugiyingiza mu muzikiti nkakasa bulungi nti bwino oyo yali afunye sseekawe nga mumusomesezza era engatto eyo ng'agiyisizza mu mitendera egikkiriza okuyingira mu muzikiti engatto so mutuufu emirundi katabalika.